enteekateeka y'omusomo 2024 musomo ku buwangwa n'ennono n'omulamwa gwatwanjulidde obulungi obuwangwa n'ennono ng'omusingi gw'okukuuma obutonde bw'ensi. Mukama wange, omwaka oguwedde omusomo ogwategekebwa gwajjumbirwa abantu bangi nnyo ddala, n'olwekyo njagala okwebaza bajjajja okuba nti baalaba obwetaavu bw'abantu okwettanira ebyobuwangwa n'ennono nga baagala okubimanya n'okubitegeera, era ne basalawo n'omwaka guno okuddamu okuteekateeka omusomo guno. Minisita w'obuwangwa n'ennono yatandika okulambula obutaka bw'ebika n'ekigendererwa ekikulu eky'okusitula omuggundu mu bika. Abaana baffe ensangi zino ekigambo bika tebakitwala nga nsonga, ate nga ddala kye kitufuula Abaganda. N'olwekyo twagala nnyo okuggumiza emisingi gy'ebika okuviira ddala wansi. Omwezi guno nsobodde okulambula ebika 5. Nakyalirako bannaffe ab'Olugave, ab'Ekkobe, ab'Engabi, ab'Embwa, ne ntuukako ne waffe ku butaka ewa Kisolo. Naye mu kutambula okwo mbadde nzigumiza nsonga ya kunyweza bika, kwagazisa abantu bika. Nakakasa nti abantu bategeera lwaki ebika bya mugaso mu butonde bwaffe, era nti bye bitwawula ku mawanga amalala gonna ne tweyita Abaganda. Mukama wange, bw'otunulira omulamwa guno ogw'omwaka guno nga jjajja bw'akiggyeyo obulungi nti emiziro gyaffe gyonna gisimbye mu butonde bwansi. Tumanyi ffenna obukulu bw'obutonde bw'ensi, naye engeri yokka gye tuyinza okukuuma obutonde bw'ensi kusooka kunnyikiza bantu kutegeera bika. Bwe banaategeera nti ebika bya mugaso, bwe banaategeera nti emiddo, emiti, ebisolo, ebyennyanja n'ebintu ebirala nga jjajja bw'abikoonyeeko wano birina akakwate ku kubeerawo kwaffe ng'abantu, kijja kutubeerera kyangu okukuuma obutonde bw'ensi. Nze ng'omuntu, eŋŋongo eba enkoze eki okugitta, eyeddira enkima sirowooza nti yandiyagadde okulaba nga enkima ettibwa oba okugikosa mu ngeri yonna. N'olwekyo bwe tunaddayo ku bika byaffe ne tubinyweza, n'abantu ne bamanya nti ebika birina omugaso, okukuuma obutonde bw'ensi kujja kuba kutandise. Mukama wange, nga mmaliriza, njagala okwebaza abo bonna abawaddeyo omuwendo jja mu nteekateeka eno, kubanga olwaleero tugitongoza. Ebintu bingi nnyo ebigenda okukolebwa okukakasa ng'omusomo guno gubeerawo ate ne guba gwa muzinzi okusinga n'ekye twalaba mu Lubiri omwaka oguwedde. Ndowooza mwaka oguwedde twakuŋŋaanya abantu abasoba mu 1,500 mu Lubiri. Ennamba eyo ng'etudde wamu omulundi gumu si kintu kya muzannyo. N'olwekyo neebaza enteekateeka yonna, naddala abateesiteesi abakulembeddwa Ssaababiita ow'Ekibulala n'olukiiko lwe, naye n'abataka bonna okuba nti bawaddeyo omuwendo.
njagala nange okwebaza eggwanika olw'enteekateeka zonna ze bakoze okulaba nga ebika byaffe bitambula, okulaba nga bajjajjaffe balabirirwa. Naye njagala okubira omulanga abazzukulu bonna gye bali beenyigire mu nteekateeka gy'emirimu gy'ebika byonna, ate era nga 25 Ogw'ekkumi baveeyo gyonna gye bali bajje bawulire bajjajja bye babategekedde musomo gw'obuwangwa n'ennono ku mulamwa guno ogumaze okutwanjulira.